Abatwala eby'obulamu mu Namataba Town Council mu district y'e Mukono bavuddeyo ne balaga okutya olw'ebirwadde ebiva ku bukyafu ebyolekedde okuzingako ekitundu kyabwe ng'entabwe eva kasasiro. Kuba abajja abagenyi mu Kanyogoga bangi ng'ate buli toyireti y'e Kanyogoga ogisangako okufulu. Oliva Kwagala agamba kino kivudde ku butaba na bikozesebwa mu kuyola kasasiro ssaako n'ekifo we bamussa ekiviiriddeko okumuleka nga yenna asaasaanidde mu kibuga bw'atyo n'asaba abeewo ekikolebwa okusobola okutaasa abantu endwadde. Obuzibu bw'amaanyi nnyo era tuyesanga nga okusinziira ku bajeti yaffe bweba etambula wesanga nga mu bajeti zenete mu bajeti nga tukola ki tekimala olw'ensonga nti Namataba Town Council bagizimba ng'ejjudde omuteeko mungi kati newesanga nga abantu niwo bagamba nti basime ebinya bya kasasiro bafune bateeka we bamwokera oshuwa nga tebwali abantu batudde ku bukoloti bwa futi 2.3 alina ekinene nnyo alina 5-10 naye ng'ate oyo ali eri munda kati newesanga nga kasasiro tulina we tumuteeka. Bino bibadde mu lutuula olukubaganya ebirowoozo ku mbalire y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 era mu lutuula luno era abatuuze bavuddeyo ne bawanjagira abakulembeze baabwe okuvaayo babazimbire ku malwaliro ssaako n'okufuna amazzi amayonjo. Twalina toyi yaffe yatuweebwa mu kitongole ky'e nga tukyali mu Naggoje. Toyi eyo n'egyekola zino ez'omusana ezookya bye batadde munda n'ebikala toyi ezo n'ekolako akabanga n'etuuka ekiseera tekyakola. Mu ngeri y'emu abatuuze baloopedde abakulembeze nga bwe bakyalina okusomooza kw'amakubo amabi agabalemesa okutambuza ebyamaguzi byabwe kw'ossa n'obutebeera na ddwaliro lya gavumenti so ng'ate mu nteekateeka ya gavumenti buli ggombolola eteekeddwa okubeera n'eddwaliro eriri ku mutendera ogwokusatu. Eryo erya Malamu erya kilomita 4 ng'ate zino ze kilomita ze babala eziswawo okwamukira lifa nnyo olw'ensonga tebaali bweringa bulungi amazzi ogava eno waggulu gakkira nebazanga kulula galyonoonye. Enguudo lwa Kayanja zibatawanya nnyo ebinnya bingi ekyo nakyo Security light tuli bubi nnyo. Meya w'ekibuga kino Douglas Namujali asinzidde wano n'ategeeza nga bwe bagenda okussessira ku makubo era nga bwe beeyambisa n'enkola ya bulungi bwansi. N'ensonga endala gye tugenda okukwatako mu bajeti yaffe tugenda kuzimba ekitebe kyaffe ekya Namataba Town Council wamu n'eddwaliro abantu lye babadde bayayaalira ennyo erituusibwako abantu baffe ebyobulamu. Ennyo nga ffe tetunnakula twagendanga ku nzizi ne tuzikolako bulungi bwansi. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunyo.